Wewa buterevu nkwaniriza ko goma Uganda yonna gyoli gyosinzira okubanga okera maaso n'okubanga otugoberera okola kya bay mikutu gyonna gyoteekeddwa okubanga ogoberera Next Edition TV no subscribing and no sharing okola kya bay yenze Frank Kasiri nkweza sinzira mu kibuga Kampala ekikulembera mu Salongo Elias Lukuwago gwanga Uganda likulembera President Yoweri Kaguta Museveni kinana mukagalo yakwata entebe y'obukulembeze nalyo tukiddo nako lwali yakyagera maaso n'okubanga akwasaganya ensonga zino ez'obukulembeze buterevu sigenda kubanga atenkulwisawo ko nako lwaliro njagala kubanga nkolekeza buterevu nateera ku bice bigenze maaso n'okubanga bikola amawulire olunako olwaliro nenge zimu ku nsonga ekyagera maaso n'okubanga atezitambula go mu Uganda agera maaso n'okubanga ngoberera azeze ekibiina oba kyetuwandiise ekya Muhoozi movement ekimwe ku bibiina kakati ennaku zino ebyogeza bannayuganda obwama anti jukira nti ono mutabani w'omukulembeze w'eggwanga kyokanga bino bigenda mu maaso jukira ati omukulembeze w'eggwanga agenda mu maaso n'okubanga yeeteekateeka okubanga akoma mu kalulu akajja aka 2026 era tannaba kuvaayo n'akakasa nti akalulu tagenda kukanyuka mutabani we era ng'ono munnamagye akakasiza n'agamba nti akalulu alabika akeetaaga okusinziira ku bye tugenda mu maaso n'okubanga tulaba n'ebigenda mu maaso mu mawulire kakati okusinziira ku mawulire gegera mu maaso n'okubanga nfuna gwe Munnayuganda mugoberera General Muhoozi Akoze yageze mu maaso n'okubanga alaunchinga direct ekibiina ekijja ekigenda okubanga atobola mu batambulize emirimu gyabwe oba kye tuwandiise ekisinde ky'ebyobufuzi obagenda okubanga batambuliza emirimu gyabwe egy'ekibiina kino Munnayuganda ababaka bangi nnyo n'abantu bangi nnyo abageze mu maaso n'okubanga bamwegattako mu kulaunchinga ekibiina kino era gye byawunzikidde nga wamma abakulu bano bageze mu maaso n'okukakasiza ddala nti kakati akusinga kukubya gw'okutte ate owuwo yeewuwo evvivi likutikka ekinyo ky'enku ekibiina ekikyali ekipya mu kaseera kano nga bannayuganda beebuuza kino kiggwa kitya y'omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni ayinza kubanga akyogerako ki nga buli omu yeebuuza ekigenda okubanga kyogerwako Munnayuganda njagala kutegeezaako nti ekibiina ekimanyiddwa nga the Patriotic League omugenda okubanga mutambulizwa obanga mutambulizibwa emibirimu egy'ekibiina kino wenjogerera ebigambo bino nga Munnayuganda ngoberera nga kimaze okubanga kitongoza betwandiise ate abagenda okubanga bakiddukanya okusiza cabinet egenze maaso n'okubanga efulumisibwa General Muhoozi Akoze ye chairman agenda okubanga addukanya obanga atwala ekibiina kino mu maaso mpaka lwe banaabagenze maaso n'okubanga basalawo ki ekinaaba kiddibwamu Dr. Baramu Bargahara ye vice chairman Western Region ono yageze maaso n'okubanga ate alondebwa olw'emirimu gy'abadde agera mu maaso n'okubanga akolera ekibiina oba ekisinde ekya Muhoozi movement Michael Nwajira Toyota oyono naye nga muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni ono ye Central Committee member ne background y'okuba nti ate ono musajja naye atanyigirwa mu ttooke nga n'akasente akayina Frank Gashumba ono yageze maaso n'okubanga aweebwa kye twandise Vice Chairman Central Region olwo nga atwalibwa okubeera nga public figure egenda maaso n'okubanga ate nayo ekoze ekinene nnyo okutunda Muhoozi Akoze mu bantu Andrew Mwenda ono nno munnamawulire eyagenda maaso n'okubanga aganyuka eyageze maaso n'okubanga akwasibwa ogw'okubeera omwogezi gw'ekibiina kino ono erijjukira naye tetusobola kubuusa maaso kwogera nti naye ava mu first family oba mu kyetwandiise family y'omukulembeze w'eggwanga Katunji Michael Commissioner Extension Relations ono nno yageze maaso n'okubanga akwasibwa obuyinza buno era nga y'omu ku abo abagenda maaso n'okubanga bakwanaganya emirimu gy'ekibiina kino n'emirimu emirala egy'ewabweru Honorable Michael Mawanda Central Committee member eyagenze maaso n'okubanga aweebwa omulimu guno Honorable Lillian Amba Vice Chairperson Northern Region ono yagenda okubanga akwasaganya ensonga mu bitundu by'omu mambuka olwo nno mbaka wa Kasambya County atali mulala Daudi David Kabanda n'akwasibwa butereevu omulimu ogwa Deputy Spokesperson ow'ekibiina kino ekya Patriotic League kwegamba ekigenda mu maaso n'okubanga kitambulizibwamuko emirimu gino gwagera mu maaso n'okubanga ate ongoberera Honorable Peter Ogwanga Coordinator Teso mu bitundu bye Teso yageze mu maaso n'okubanga ate akwasibwa omulimu guno olwo Honorable Haruna Kasoro Coordinator Greater Masaka
Olono yagenda okwanga kwasaganya emirimu mu bitundu ebyamasaka oba ebendo bende lyamasaka. Honorable Twala Fadel coordinator bitundu bya Sebei atenga okusaku byenfuna wano Judith Mukide women representative Toro, Sara Chimba women representative Greater Masaka. Mukwano gwange Tamale Mirundi nabera deputy spokesperson Buganda. Ejukira twayogedde ku bogezi b'ekibiina mu ggwanga lyonna, then tulina kye twandise abogezi b'ekibiina wano mu bendo lya Buganda. Kakati Tamale Mirundi gwe mulimo gwagenze maaso olw'okubanga gumuweebwa munnayuganda gwangoberera. Ekibiina kino ekirabisa okubanga kiri serious ekya the Patriotic League of Uganda's new leadership. Patriotic League of Uganda's new leadership. Ekibiina kino gwe munnayuganda ekikulemberwa Kenerugaba Muhoozi mutabani w'omukulembeze w'eggwanga kireesewo ko okubagano bungi nnyo n'abantu okwebuuza kiki ekiddako ddala bwe kibanga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga agenda kujja. Kakati kiki y'omukulembeze yekikyazaako agenda kuwumula oba akalu bagenda kabeeramu. Jjukira munnayuganda ze nkusomesa enfudde zibalega nti possibilities ez'okubanga omuntu afuuka president naddala nga ava already mu government zibeera nnyingi kozanyi omuntu avudde outside. Era ate bwe kituuka kuwono nti abaddemu ali mu kona akalandyako okuba nti ono mutabani w'omukulembeze w'eggwanga, the all possibilities ezisobola okumufuula president zisobola okubeera enjerufu nnyo esobola okumwanguyiza emirimu gye. Jjukira tujjidde mu kaseera ng'omukulembeze w'omukulembeze w'eggwanga akolera mu kaseera k'emirimu gye nga mpawa amukuba ku mukono bintu taata yabirimu, kale nga kizibu nnyo kiyinza okuba nga kiveine kimustopping and whereby tosobola kumanya na plan work plans ez'ekintu kino na lwaki kigenda mu maaso n'okuba nga kitambula. Bawula ffe twagambye nga ku Next Edition TV tuliwo okumanyisa na kubuusa na kuba nga tukutegeezesa ddala biki ebigenda ku ssemazingo wa Africa n'ensi Uganda. Kano kabadde akabonero ak'enkunala akalaga nti Muhoozi ajja ku bukulembeze. Abadde bagenda mu maaso n'okudawutinga n'okubuusabuusa nti tajja ku bukulembeze kirabise ekyo kivuddewo. Kakati ke kaddeko okulangira n'okutegeeza nti Muhoozi alabika mweteefuteefu mu kalulu akajja ka 2026 okulabikira ku ballot paper. Oyagala oba toyagala Muhoozi agamba nti ndabikira ku ballot paper. Abamuli emabega n'abagenda mu maaso n'okumukubira akadingidi n'okumukwasizako emirimu gye balabise bamalirivu okubanga baagala alabikire ku ballot paper. Kino kinaasoboka kitya? President 7 wakulabikira ku ballot paper ne mutabani we Bobi Wine Center mu Kyagulanyi w'ekibiina kya National Unity Platform naye ng'akyagenda mu maaso n'okukola emirimu gy'ekibiina era ng'akakasa nti kijje operation yakujjako omukulembeze w'eggwanga waliwo ekibinja ekirala kyekizze kirabise nga kifunvidde nakyo kigamba tuyisawoko omukulembeze waffe. Nabadde mpita mu bitundu by'e Busega nga ndaba n'ebipande abakulu baatandika dde okuteekako ebipande ebimukakasa. Kyevudde gamba nti advantages okubeera nti already obadde mu government ate nga n'ekitawo ye president, advantages ne favors obeera okyalina nnyingi nnyo compared kono omuntu omulala avudde outside n'agamba nti njagala kufuuka president. Because olwayo bwe ntunuulira ebipande n'ebipande kyeralabye kimwagaliza emirembe oba aliko ne mukyala we nga kimwagaliza emirembe mpaka mu kalulu ka 2026 nga kiri awo Busega crown about n'ebitundu ebirala nga bagenze maaso n'okubanga babitimba naye nga mpawo agenda maaso nakubanga abuuza why is it lwaki biri wano era lwaki tebivaawo, are we already in campaign? Nedda nti wekiba nedda lwaki bino byo bigenda maaso n'okubanga bibeerawo. Wabula ebyo byonna ebibuuzo bisigala nti ono mutabani wa mukulembeze wa ggwanga Kenerugaba Muhoozi finally cabinet gabo egikusomedde yeyegenda okukwasaganya ekibiina kye kye bageze maaso n'okubanga balonkinga ekirabisa okubeera nga kyetefutefu nakyo okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Francis, a very good evening.